President Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni olwali mbukulembeze bw'emyaka 35 tafunangako kye tuyita real opposition y'omuggundu. Bwe twali tulina opposition Lango sub-region, Teso sub-region, nga tufunye Acholi sub-region, Western Nile sub-region, amakulu g'opposition eyo gabadde tegalobera Museveni kufuna percentage n'omuwendo gw'obululu obwa waggulu, kubanga ku balonzi ababeera registered buli myaka 5 mu Uganda, Buganda region yesinga omuwendo gw'abantu ababeera registered. 2020 nga tugenda mu 2021 okulonda ku bukadde 17,800 abali registered nga balonzi abeewandiisa abazze emyaka 18 okudda waggulu, Buganda ebadde erina abalonzi abaawandiisa obukadde 5,649,015. Buganda region yokka milioni 5,649. naye bw'ogenda nkole sub-region akakadde kamu n'ekitundu eyokubiri enabusoga yeddako erina 1.8 million registered voters. Kakati bw'ogenda okuleeta nkola erina 1.5 million registered voters. West Nile nebeera ng'erina 1.170 million registered voter. Kakati bw'ogenda Lango sub-region teweza kakadde k'abalonzi. Acholi sub-region teweza kakadde k'abalonzi. Byonna lwaki tubirese yonna bakagulani kyekigwe kyavuddeko opposition okujja eri Yoweri Museveni. Ate abantu babalimba nti Buganda yokka yeetamuwagidde. Okay, mikwano gyaffe bana flashlight channel Uganda tweyanze mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe omuganzi. Mikwano gyaffe abali e Bungereza, abali mu America, abali mu Indonesia, abali mu Spain, ne muso n'okutwaliza wamu South Africa, Kenya, Tanzania, wonna tubebaza. Tubadde ba mukisa nnyo. Omuganda agamba lukyanga lwa mmindi kasokedde lubeera lwa mmindi. Kale musonyiwe munnange ffe ezimu ennimi tugwa Mungu. Mukulu Mukuba Byasi Katonda amutuwadde olwaleero, era kino kisa kya Mukama tumwebaza. Katonda mwadde obulamu amukuumye era akyaliwo. Naffe Katonda tuwadde ekisa kye tusobodde okutambula ne tutuuka wano mu maka ge. Sijja kwogerawo naye kasita abamanyi omumanyiyo tukyebaliza Omukama. Mukuba Byasi omu ku abo mu nsi eya Uganda ayogera with the facts. Ate ensonga zayogerako munnaffe ziba valid kuba musajja wa bwino, era ndowooza tugenda tumukyusa erinnya tugenda kutanga Mr. Bwino kuba ku bintu okuva mu 1980 biwandiike obirina. And surprising nebya 2021 ye ayina watuuse. Simanyi babala bali kubyaba awo simanyi, naye sijja kwogera bingi kantuke direct ewali Mukuba Byasi atweyanjulire eri ensi yaffe n'abali ku mukutu gwaffe the flashlight channel Uganda. So Mukama akwadde obulamu getusinga okwebaza kuba singa soyo tetwali baddewo. Sabo omukubiza program Sirema butakwebaza okubanga nange musobodde okunnonya ne muntu kwakonga omusajja munnabulemezi era munnasingo mu nteekateeka y'olunaku olwaleero. Abatwaba n'okutuwuliriza buli nsi yonna, when we talk of Latin America, North America nga bwetambula, abali e Canada nga bweyogedde, European Union member states, African continent countries, naddala tiimu y'abannaffe abali mu diaspora South Africa, otulege abaliraanwa e Kenya, United Republic of Tanzania, na buli wantu wonna omukutu guno abawuliriza n'okulaba we gutuuka. Mbalamusizza abantu ba Katonda n'okubeebaza ekisa kya Katonda obulamu bw'abawadde
yonna mwaka kati mulamba ekigambo bwe tubadde mu lockdown eya COVID-19. COVID-19 is real world over. Kale abooluganda wajje muli okwekuuma ekigambo ekyeddagala ffe nga wano bwe tutambula okweyoteza okuzza embiri gyaffe abali within the tropics mutwalibwa nti tukyayina ekisa kya Katonda ekyo olwa climate eyaffe bwetambula n'ebyo ebirala mu lulimi lwa science. Naye nammwe abali mu nsi ezirimu obutonde obw'obunnyogovu nammwe tubasabira okulabika nga musobola okubaawo ogenda mu maaso n'okubanga ekisa kya Katonda kyabayisa mu mwaka ogwa 2020 nammwe abakyali abalamu. Nze nno mbaagaliza okulabika puroguramu eno mukwate obukalaamu muwandiike buli ebyo eby'ensonga olw'ensonga ya Katonda nti abantu baffe abasinga omwana w'omuddugavu tetugenda na biwandiiko na kalaamu era omuntu omuddugavu baba beetaaga okukweka amawulire oli awandiika kitabo kya miko kye tugamba pages 4 oli bwakiwandiika ekyo teri asobola kukola ki kiba kinene teri asobola kukola ate ne bwe kabeera pages 20 nazo abasinga tebatera zigoberera. Sebo abantu ba Katonda bagalwa abalungi abaami n'abakyala abato n'abakulu mbagaliza okuwuliriza okulungi nga munnange omutesitesi wa program bwagenda okututambuza kwebyo bye tugenda okubaganyako ebirowoozo eyo yonna gye muli. Mukama yeebale nnyo yeebalire ddala olw'ekisa kye ekingi. Amina kisa n'ettendo nti omukulu Mukuba Byasi abagaliza mu mikisa gya Katonda nange njibagaliza muwulize programu zaffe zino ate muzaagale musiganga musubscribe ku mukutu gaffe ku YouTube ku Facebook ku Twitter awamu ne ku handle wonna mwetuli. So olunaku olwaleero tugenda kutambula mpola mpola kakati mbasuubiza mukulu Mukuba Byasi gye tutambudde eno gokiise kyalo ku bantu bakuliyo emiyembe naawo ngaawo simanyi ne mu kibuga gye giri naye nga sijje gino gye tuli okulaba anti ffe eno mu kyalo tetulya miyembe mito ate tetulya ffene mukube ate tetulya bikajjo bya ggoowa ebyo ebimaze sabbiiti era tetulya mayuuni ago agamaze ku mudaala omwezi oba ennaku 10 kuba nti nomulina obwongo obusaza tujja amayuuni tukkirira mu kisenyi emmanga gye tugajja kubanga eno twali tetulina muze gwonoona butonde bwansi so nga ate abanene be tuyita the so called investors ab'ekiseera kino babaleeta naye wetlands zaffe zonna nga bazikoze eki bazoonoonye ate nga wetland ezo zezikuuma ogamba zezifilteringa obukyafu obwandibadde obw'obutwa obuli mu mmere yaffe ey'amayuuni eyandibadde mu mmere yonna ey'omu ttaka ne amazzi ge tunywa aga ensulo gagebeera gasengejjeddwa ng'obutwa obutokyasobola bukola ki kubufuna kyova olaba ezo ebimu ebizibu mu kibuga mwe mubisanga naye newaffe mu kyalo ebulemeezi n'essingo affe tutambula ebintu bikyali malidaadi tulya mmere eyo eyaffe ey'omu ttaka emmere eri natural eteri contaminated with chemicals kyetutwala n'ekirala emmere yenjokye ewangaaza omubiri n'okuwagala obwongo nga kati akatambi k'obwongo tekasiimuuka mu mbeera eno eya tekinologi ono omupya. kakati mukulu Mukuba Byasi nga bwe tugenda okutandikira nsooka okwebaza ku lwa bwino bw'otera okutangaaza ensi eno yonna ya Uganda. Katusaba kwebuuzaako twakava mu kulonda 2021 kuno kulonda nange bukyanga nzaalibwa nali sikulabanga nako kwegamba kwanjawulo nnyo mu kulonda kuno okuze kubaawo. Enjawulo yeeriwa gwe gy'oyina? Enjawulo gye ndina yino sirabangayo opposition nkwita nakutagaza okutagaza the ruling system kuvanga nazaalibwa naye kakati wano 2021 tulabeko opposition gwe bayita Bobi Wine atagaza omusajja gwe bayita Tibuhaburwa
Yoweri Kaguta Museveni. Kati njaga kwebuuzaako. Uganda okulonda okuzze kubaawo badde mubaamu cases nga baloopa naye nga si zeriayo ez'amaanyi ennyo. Oluusi abamu baloopa nga cases ezo either siwulangako ne verdict eri valid nti owaayi gundi awangudde omusango, things of that kind. Kakati gwe nga gwe mukulu wa Byasi kitaffe mu bwino kakensa mu zino ensonga okulonda kuno kakati ebeera gye njagala ogyewo tetusobola gamba nti gavumenti ya Uganda mu multi-party democracy era political parties dispensation titewabeerangaawo 1998 Milton Obote yali abaddeko president wa Uganda yalondebwa mu kalulu aka 1962 paka 1966 n'ava 1966 neyeyongerayo paka 1971. Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere 1961 yali secretary mu office ya chief minister yali Benedict Mugumba Kiwanuka. Kati tugenda okutwala Benedict Mugumba Kiwanuka ye yasooka okuba nga awangudde ng'ate Obote yali leader of opposition nga yavuganya. 1962 bwe tuddamu akalulu Benedict Mugumba Kiwanuka n'awangulwa. Dr. Milton Obote n'akola government oluvannyuma yali tafunye 2/3 majority n'afuna ababaka ba parliament aba KY nga ekibiina ky'ebyobufuzi ku lwa Buganda government oba kabaka yekka. Olwaleero embeera ne bagatta omuwendo ogwakola government. Bwe tuvaayo Obote mu mbeera eyo ensasage eya 66 bw'ejja Mengo awo baagattawo ne bajjawo ekifo eky'obwa executive prime minister ne tufuna executive president era yafuna executive powers nga president oluvannyuma lw'okugoba Ssekabaka Edward Muteesa yali president wa Uganda eyali ceremonial awamu ne vice president we eyali Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula Nadiope. Akati mu Gwekinaana Ssemwogerere nga Benedict Kiwanuka amaze okuba nga yattibwa nga chief justice eyali ku government ya Idi Amin. Ssemwogerere mu Gwekinaana alondebwa ku kadi ya DP n'ajja avuganya. Ssemwogerere yavuganyiza ddala nga y'opposition eyali evuganya n'Obote ku constituencies 126 twamaliriza nga UPC efunye ebitundu 74 ebya constituencies nga ate Paulo Kawanga Ssemwogerere ku lwa DP nga bafunye constituency 51. Akati 51 zaali ziye 53 bw'ogattako 73 ne zibeera 125. Kakati 125 UPM nefunemu ze 126 direct constituencies. Era kino kitwogerako lwaera akabulu lwaki mbadde nina okuwa background yali ebaddewo. Twafuna 1980 opposition Buganda region yayina ku constituencies 126 yayina constituencies 34 naye constituencies 34 33 zonna ba MP baali ba DP naye constituency emu eya Mubende North East olwairo Minister Kiwanda ye constituency gyalimu eya Mityana North constituency. Mityana North constituency ya Kiwanda gyalimu yali eya Minister Samuel Mugwisa nga naye constituency yagitwala ise Mukamoli waliwo okubbira. So nga ate n'olwaleero owulira nti ebyabadde mu constituency ya Kiwanda wakati wa Dr. Sematiko olwaleero Nsegumire Kibedi embeera ensonga bazitutte mu kkooti nti era yabbyo obululu ku Dr. Sematiko. So nga ate ne luli era Samuel Mugwisa yabba obululu obwa Dr. Sebuliba
kati badokita embeera omuggundu bwe gujja ogw'amaanyi badokita besimba mu constituency eyo babbibwa akalulu akali ne ku mulundi guno akalulu aka owa naye ng'ono abiri bogenda okutunuulira nti pulezidenti Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni olwali mu bukulembeze bwe emyaka 35 tafunangako kye tuyita real opposition ey'omuggundu bwe twali tulina opposition Lango subregion, Teso subregion, nga tufunye Acholi subregion, Western Nile subregion, amakulu g'opposition eyo gabadde tegalobera Museveni kufuna percentage n'omuwendo gw'obululu obwa waggulu kubanga ku balonzi ababeera registered buli myaka 5 mu Uganda Buganda region yesinga omuwendo gw'abantu ababeera registered 220 nga tugenda mu 221 okulonda ku bukadde 17,800 abali registered nga balonzi abeewandiisa abazze emyaka 18 okudda waggulu Buganda ebadde erina abalonzi abaawandiisa obukadde 5,640,015 Buganda region yokka milioni 5,640,000 naye bw'ogenda nkole sub-region akakadde kamu n'ekitundu eyokubiri enabusoga yeddako erina 1.8 million registered voters kakati bw'ogenda okuleeta nkola erina 1.5 million registered voters West Nile nebeera ng'erina 1.170 million registered voter kakati bw'ogenda Lango subregion teweza kakadde k'abalonzi Acholi subregion teweza kakadde k'abalonzi bannaffe muwandiike bwino mikwano gyaffe era gye tujja mu kiseera ngenda kulaga data statistics okuva 2011 2016 2021 ababadde abalonzi abeewandiisa buli region ne subregion vis-a-vis tugenda olunaku z'omu 16 ku lw'omukaaga balyoke balangirira okulonda obululu Yoweri Kaguta Museveni bwe yali afunye vis-a-vis obululu wa 2011 yafuna atya 2016 yafuna atya ne 2020 tulabe kavu nga bebadde kavu etambula etya scientifically is it a positive curve or a negative curve akati kibalo kye tuteeka okukola okulaga akati era nga tuddayo eri gye tutandikidde muwadde obuuza nti olwali tugenza okumaliriza mu kalulu kana ka presidential parliamentary elections eziriwo awamu ne local government level ya districts Buganda as a region district 27 nga otaddemu n'ekibuga Masaka Museveni 2016 ku local government abadde ayinako districts 24 ku 27 nga opposition eyinako Kampala eyinako Wakiso ne Masaka kakati tugenza okumaliriza ku 27 Yoweri Kaguta Museveni ayinako 9 iki tusobola okutandikira okulaga abantu ba Katonda bonna gye bali abatunuulira okuliza programu eno ne TV yaffe eno nga bwe baweereza ekigambo bw'ogenda Luweero ebadde ebeera referred nga Makka w'ebyobufuzi bya Uganda kwekyava kakati olwaleero ebyobufuzi bya NRM kitegeeza emizikiti gy'e Makka gyagudde gyonna teka kunsekerera nedda neewuunya emizikiti gyagudde amagombolola agakola disitulikiti y'e Luweero bakansala 11 ba Nuupu bakansala 8 ba independent naye nga balininga ku Nuupu FDC nebeerayo ne bakansala 2 mu Luweero emyaka 35 Luweero district ebali tebangayo na kansala w'opposition ow'ekibiina kyonna chairman wa district omulondo w'e Luweero wa Nuupu kakati olwaliro minority
kati minority opposition mu Luweero NRM yabanga majority yali majority kakati NRM ye minority era kati olwairo be bali mu opposition bogenda Mityana district kasookedde byawe badde etera kubaayo naye BMP banya ba local councillors aba district nga ewubayo omu babiri basatu kakati olwaleero NUP erina majority councillors ku lwa district ne municipality mayor eyazze kakati olwaleero ne bakansala bonna ba NUP constituencies eza Mityana district olwaleero lwizibadde nga by majority ebeera NRM ne bwova e Busujju county n'ogenda Mityana South Mityana municipality women representative abo bonna kati NUP district ye Kasanda yali part of Greater Mubende ebadde yakavaako ababadde chairman vice chairman wa Mubende district Ziadi Kalema NRM ye yajja ku kadi NRM naye owa DP Zimula ali ninga ku NUP ye ssentebe kati omujja ne bakansalaza ayina ebitundu 7-8 ku buli 100 nga bonna ba NUP BMP constituency ziri direct constituency ziri 3 NUP eyinako 2 ate ne women representative wa Kasanda district nga naye wa NUP hakati bogendo kakana Nakaseke district direct constituencies eyina 3 naye constituency direct constituency 3 NUP kati eyinako 2 nga NRM eyinako 1 kuno kuvuganya kwa maanyi hakati olwaleero Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ajja mu maanyi g'ebyobufuzi olutalo lw'obuyeekera n'emmondo nga yeesigamye ku opposition Buganda gye yali eyina ku lwa Uganda People's Congress Oboteto nga constituency ya 3 Munyaze nayogeddeko nga UPC eyinako 1 kakati buli Museveni yatuuka nga buli constituency ng'obuwagizi obuli kubanga bwali ki bu opposition ya DP mu Buganda kati tuzzeeyo nti emyaka 35 mu nkola y'ebibiina ebyobufuzi ebingi n'enkola y'omugendo NRM teyina tofaali lyegasseeko mu regioni eyaleeta Yoweri Museveni mu bukulembeze bw'eggwanga era nga Luweero Greater Luweero district yekola Nakaseke Nakasongola ne Luweero Greater Mbende nekola Kiboga Kyankwanzi Mityana Kasanda awamu ne Mubende yasigalawo ne tubeera Greater Mpigi Gomba Butambala Mpigi yasigalawo ne Wakiso bafiirwa omuwendo gw'abantu abatono abakulu abatakka wansi wa 45 n'emitwalo 45 bwogenda okujja mu program ezitambudde okulaakulanya ekitundu ekyo mu myaka 35 nga tewali embeera y'abantu b'ekitundu obugagga bw'ettaka bwe bayina bumaliddwa ng'obugagga ebitundu ebisinga ettaka libbiddwa abanene abali mu gavumenti ya Uganda mu nkola y'ekinnamagye enkola eya poliisi enkola y'aba RDC enkola abali mu public offices hakati ettaka ly'abantu bajjajja abaafa ebyapa byabwe abantu bagenda e Bukalasa ettaka ne balikyusa abantu ne bagenda e Mityana mu land office ettaka ne balikyusa abantu ne bagenda mu land office Wakiso ne balikyusa abantu ne bagenda mu land office Mukono ku ttaka land office eyo yekwatagana ne Bugerere Kayunga nekwatagana ne Buyikwe nejje kwatagana ne Mukono Buvuma ettaka ly'abantu ne balikyusa ne public land maila akenda akali mu Buganda kyamaliriza bannakiboga bannakyankwanzi abantu b'e Nakaseke abantu b'e Nakasongola bogenda abantu b'e Mityana abakasanda Mubende ng'ate abanene bo bennyini bekikwatako abali mu tabo b'ekiyeekera bannamagye n'abantu baabwe ate ne bajja ne bagobaganya abazaala abaawo nabo ab'ekiboga ab'e Nakaseke hakati embeera eno abantu bagenza ogenda okwana baga nti ge makulu g'opposition era opposition eno ekomyewo eya Buganda teyawukana ya 1980 era teyawukana n'opposition eri ruling party ey'emyaka gy'enkaaga
senga ekyo kibadde kigamba bw'oba nga oyagala background eyo yonna eso tusobola okumala wano ennaku 2 nga tushali ku background eyo 48 hours simanyi gwoba osobola okuzimala essaawa 48 nga tetuseguse wano kizibu ate kakati omulembe ogwamu gujja okugenda okukola ki kuba buno bwe budde ffe ewaffe n'ekiboga essingo gy'oli kati enteekateeka ekulaga ki twalina mukadde waffe yafa yattibwa butibwa yali minisita ewaffe nga ye minisita wa commerce and industry mu Obote 2 government Obote 1 government Wilberforce Kalema ono ye yatuleetera enteekateeka eya Kyankwanzi National Leadership Institute ng'agamba enkola ennungi eri mu nkola ya Naakalyakaani ne Naasiwa Mukange bannaffe abali e Canada abali e UK amakulu gategeeza ki nti ffe Uganda tuli non-allied country ffe tuliko ludda mu mbeera ya communism mu mbeera y'abasocialist n'embeera ya capitalism ffe bannayuganda tunulira birungi ebiri mu capitalism ebiri mu communism n'ebiri mu socialism naye Kalema yatuleeta eddoboozi ne bazadde baffe nayaga nti tuteeka okubeera n'enkola ffe abali ku international level ebyo ebiri mu nkola ya communism ebirungi ne socialism ne capitalism tubikomyewo tubeere nga tulina training centers on regional basis abantu baffe bano tusobole okuba nga bali imparted with the message okuva mu capitalism ekyo kyaleeta Kyankwanzi National Leadership Institute kyaleetebwa Yoweri Museveni eyo yatandika mugiri emyaka ekyo mwerimba abatulaba tumuyita mukulu Mr. Bwino Mutwe ffe tuyina emyaka gyaffe twenyumiriza nnyo mu Obote mwebimu Obote alina ensobi ze ng'omukulembeze zeyagwamu naye ate alina ebintu ebya nationalism ebyazimba omwoyo gw'eggwanga mu ebyo training camps yaleetebwa concept eyo ereetebwa mu Commonwealth Charter ng'ereetebwa omugenzi w'eno ne bagamba ebyo si birowoozo bya Kalema nga memba wa UPC naye ebirowoozo bya kibiina kya UPC so si Kalema ng'omuntu era historically era politically wano mu Uganda ekiyitibwa ruling party ababadde abawanika b'ensawo z'ebibiina by'obufuzi ebikulembedde eggwanga lino bannakiboga bebadde bakulembera ebbanga lyonna mu Obote 1 twalina William Kalema yali omuwanika wa Uganda People's Congress bwe tujja mu NRM asooka okubeera omuwanika w'NRM ngapo ekibiina ky'ebyobufuzi era ruling party Engineer Ndawula Kaweesa okuva ekiboga kakati ekyo mu rekodi ekigambo omuzigwe waffe bibalo okubala okubeera scientific era kyova olaba nembeera mu mwajja mu kalulu kano nga kabaga akali scientific kakati akalulu kano akali scientific tekabeera narrative kabeera na figures kakati ffe omulembe ogwaffe okuva ku Obote 1 gwa figures Kyankwanzi n'ateekebwateekebwa ku lwa Buganda region ng'ali mu Mubende district wakati w'Omugamayanja ne Kafo nga ye national regional training camp oba center ku lw'okuteekateeka abakulembeze ab'eddaala eri abatongole eri abeemiruka amagombolola ne district akati buli mukulembeze bw'ava e Kyankwanzi n'addayo mu muluka gwe n'addayo mu ggombolola ye n'addayo mu district obwo obubaka obuli national obuvudde mu parliament obuvudde mu cabinet executive obuvudde mu nsi member states za Commonwealth obwo bubeera Kyankwanzi kakati n'abano ne baddayo mu ebitawuluzi byaffe ebyemiruka ne baddayo mu community centers ez'amagombolola ne district halls eza district ne bawa obubaka eri bannaabo be balekayo kati kwe kuzimba ebyobufuzi ebiina omusingi kati mu nkola ya capitalism eyo yenkola mu nkola ya socialism eyo yenkola enkola ya communism yenkola
bwogenda mu bannaffe baliraanwa. One time I was in Tanzania, United Republic of Tanzania, gye tuyita Kagera region. I was in Biharamulo, I was in Ngara, Karagwe, Mureba, Bukoba Abani ne Bukoba Ruru. Ya Tanzania. Kakati Kagera region yokka. Just ako quarter ya Tanzania. Kakati I was there for 2 years. Era ekyantwalayo nti ffe mu Uganda bannasinga eri bannakiboga. Ffe batandisi ba cooperative movement mu Uganda. Abatandika obwegasi obugagga bw'ensi. Kakati ntwalibwa ogenda eyo concept bannayuganda okutandika obwegasi abantu b'emubende babutandika batya. Kakati bino byonna gegandibadde amaanyi amagezi agateeka okuba nga gatambuliddwako. Kati bwe tuddayo ku regional training centers eya Buganda yokka yatekinga off Kyankwanzi kubanga era initiator wa concept yali mubende era Kiboga ye Kalema. Western region yalina okubeera wakati w'omugga Lwimi wakati wa Lwimi Rubona mu Bunyangabo. That is the Greater Toro bwe yali yonna yali Toro district. Kakati Western ankore Kigezi oteekeko Toro Rwenzori center eya Western region yalina kubeera Rubona era kati Rubona waliwo prisons farm. Kakati ne Kyankwanzi twalinayo prisons farm ye concept bwe yalina okutandika production y'eggwanga ey'ensi erina kubeera etya nga tugenda ekigambo Ministry of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry ebyo byonna concept ng'erina kubeera mu regional center. Abakulembeze n'abakugu ebyobulimi ebyobulunzi ebyendabirya y'amaka ekigambo eky'ebyobulamu byonna ebyo nga bibiri mu regional center. Kakati olwaleero embeera ya bufere mu ggwanga eririwo erya Uganda omulembe guno waki abantu boogerako ki era mu concept eri minister ali in charge information teyabeeranga Kampala. Information and national guidance olwaliro nga bwina n'abakooba nga lateeka kubeera Kampala ku Parliamentary Avenue. N'abakooba district 46 ng'ateeka okuba ne ba officers buli district era on weekly basis ye Kampala akomawo kujja mu cabinet meeting to discuss national issues, national policies bwezitambula n'ebiri ebigambo okuguidinga eggwanga okusomesa bannansi gombola level, county level, constituency level ebyandibadde minister abeera ki ye concept ya communism as the charter gemba kulugaayo. Minister babira Kampala era ffe abayita eri gy'owulira bannanyini concept eri gye yatandikira kyova olaba gwe n'oŋŋamba kikubanga ffe mukadde waffe William Kalema yagamba bakadde baffe nti ate mujja kubeera n'abaana kutuusa butuusa nti abaana muzadde abaana basomye niye omwana okuva primary kubanga waliwo ajja okukoma ku primary 7 ate ajja kweyongerayo mu senior ajja kubeera yakoma ku senior 4 ate ajja kweyongerayo mu tertiary institutions. Waliwo ajja okugenda mu technical school wajja okukoma after senior 4 kakati ajja okumaliriza oli agende ku tertiary institutions ku diploma level omulala vewo agende ku higher diploma omulala agende mu university abeere ne bachelor's degree ate omulala aseetuke okuva ku bachelor's degree agende ku phase 2 eya masters omulala ave ku masters level agende ku PhD ate PhD agire akole PhD mu sector eno n'endala agikole masters mu sector ki endala kati ogenda okukakana kwe kuzimba obwongo bw'ensi bw'obulina okukola ki okutambula era eyo ye potential gy'olaba Abamerika bwe bakola bugenda mu Bangereza bugenda mu Barasha ekyo kibayina bugenda mu Bachina ekyo kibayina national concept bwejja nti yakino mwenna naye kakati wano abantu babeera batyakuzi bo naagamba nti mugagga naye nga sente z'eggwanga zakoze eki zeyeetise naye nga bwogenda okumubuuza nti agamba mugagga ne factory gy'ayina ng'eyamulwana mukadde waffe mulwana yali muto w'omugenzi William Kalema naye olwaliro mulwana tiyayina academic degree nti ino gye yakola n'asoma
niyo lwaleero mu Rwanda waali ngenda wali munnaise wa mu Rwanda zifu mu Rwanda ng'omuntu omulamu niyo lwaleero gwe tunuulira abadde ba prime minister ba Uganda bw'otunuulira olwaleero legacy y'omugenzi Cosmas Adyebo ogisinga nawe yali prime minister wa Uganda sinnagiraba olwaleero bwe tugenda nti abadde ba vice president ababadde ba ministers ab'enjawulo kakati legacy y'abaminisita abo oluvannyuma lw'okuwumwa oba oluvannyuma lw'okufa nga bavudde mu nsi ani ng'okyasobola okujjukira nti ono yali minisita naye era boddayo mu background otunuulira nti bwe twalina ttiimu y'abakadas obote 1 obote 2 emikululo bw'ogenda mwakyoli osiŋŋaana nti omugenzi Andrew Mola legacy ye mwagulu gyeri era agenda okutuuka okufa nga bamuyita the lion of Gulu. Yes. Kakati olwaiba ogenda the late Erika Otemari Madi legacy ye weri mu foreign service. When you come down to Uganda region, legacy ya Alfred Mbanda yakafa banga tono mu kigambo cha public sector awamu ne private sector ate awamu ne United Nations legacy olidde sebo weri naye olwaleero after 35 years gwe bw'ogamba nti eyali minister wa foreign affairs obote Yoweri Kaguta Museveni administration yesooka n'ogattako abazze baddako olwaleero ani gwoja kati olwaleero Elia Kategaya yafa ne legacy ya Elia Kahirwa Kategaya ogiraba wa politically era economically ogiraba wa when it comes to international relations olwaleero Elia Kahirwa Kategaya the late James Wamboka wa Pahabulo legacy zaabwe wa woziraba kakati olwaleero ekyo kye kireese tetuzimbe institutions. No, when we had about 1 and about 2 things were moving. Yes, they built institutions. Era mu ekyo kyovoraba Ruhakana Livingstone Ruhakana Rugunda ye prime minister olwaleero John Patrick Amama Mbabazi Yoweri Kaguta Museveni tubayina kubanga bano bateekebwa ne bazimbibwa obote 1 government kati leadership je tuyina ndabe tuvudde kati olwaleero tuyina obukulembeze obwazimbibwa obote 1 government olwa concept eri ya communism charter we twasomera mu masomero twalina ekigambo nusu National Union of Students of Uganda NUYO National Union Youth Organization ya Uganda kakati nga kino abakyali mu masomero ngeno ye union etugatta after school primary level secondary level tertiary institution olwale n'oyingira NUYO kakati nga concept ya NUYO si kugaba bakola bitanda ku kkubo si ba fabricator naye nga union eno ebeera mu ggombolola zino abantu bamala emyezi 6 bali mu induction olw'obuyivu bwe baafuna Uganda Development Corporation UDC Uganda Development Bank ne bwe twafuna Uganda Commercial Bank Cooperative Bank Uganda Cooperative Bank zino zonna ng'omugigi gw'abakyala abavubuka n'abayivu ab'amadala g'enjawulo abali mu sekita emu nga ssente zibawolebwa ne bafuna loan eri ku myaka 8 ng'erina grace period ya myaka 3 interest rate ya 3% neba ngenda tekwalingako interest yonna ne muzza kye baabawa ssente bukolokolo nga bwe muzikomyawo mu luvannyuma lw'emyaka 8 olwaleero ekitaliiwo yensonga kyolaba mu agro processing facilities twazifuna mu production y'amajaani production ya cotton production ya coffee production ya cocoa production ya sugar cane kakati bwali tubagamba nti ekiyitibwa ebikaado ku lwannaffe eri ebusoga nti bizze kakati byavadda concept bweri
era nga ekiyitibwa research centers, our national research centers, Namulonge, ekigambo Kawanda, when you go to Kituza, Kanyamigo, Masaka, ne district farm institutes, DFI, nga Uganda, Greater Bushenyi, Greater Mbarara, Greater Kunjiri, Boja, Greater Jinja, Yiganga, Kamuli, when you go to Greater Ruwero, no Simula, Greater Kitugumu, Gulu, ebyo byonna setup ezo zakola ki naye twamaliza olwaira abanene ettaka lyonna bwe yalifudde nga lyabwe kituufu nnyo nzikiziganya nawe kakati abakugu bennyini tebakyaliyo ng'ebijanjalo ebyembala buli mwaka era bw'ogenda mu research Kawanda ekigambo coffee production twayina coffee plots eziraga emmwanyi ezasimbibwa okuteekebwateekebwa okugebangako coffee seeds ezajjanga mu bantu eza robusta nezo ebuginyanya bwogenda mu bugisu eza arabica kakati nga emmwanyi Kawanda za 1908 okujja 1996 ne bwe twafuna director Kawanda Fred Kamjiri yaliko district chairperson wa Mbarara era nga historical WNRM ebintu byatandika okufa ekiseera kino natandika kuleeta mwana waani ntahato gono gito gono wakashari gono wa Rwampara ntako nkorino n'omurumuna wanje no wakabari kuwaza ndorwa akati yimbira nitandika bannafa abatabali kumukudde flashlight channel oyo goita mukuru Mukuba Byasi musajja bwi era olwaleero kye tuli mu kuyitamu tukyamuyita mu preamble baka introduction background ngaba tugenda kwanga tutambula paka dinange simanyi nga mukama mubezi waffe tukyali naye wano atuyitiramu ebintu bino structures zafa zitya oba tuyinza okuzizaawo tutya ekiseera kino mwebale nnyo tukyali wamu nammwe ne Mukuba Byasi hakati era batuddayo emabega olwayo tuyina mu Uganda districts zi136 ne cities 10 nezija 146 amagombolola town councils wamu ne divisions eza municipality tuyina 257 luli mu 2016 zaali 1392 district zaali 112 bwe tujja ekiyitibwa emiruka gyali 7431 kati giri emiruka 1,029 10,029 parishes. With the parishes we had 7,431. Now town councils, sub-counties from 1,392 32 ina 2,057. Ebyalo twalina emitwalo 5,7 lukaaga ana mu bibiri kati tulina ebyalo emitwalo 7 nenga byonna biri mu nsi emu mu Uganda. Kino nkikuleetera concept eyakalema era concept eyavaamu permanent secretary Alfred Mubanda 1965 Uganda yonna twalina eggombolola 612. 612 sub-counties, town councils and municipal divisions by 1965. Concept permanent secretary wa Minister of Regional Administration ne Community Affairs. Ne aleta concept ya Zimba Community Center. Concept eri ya Communism's Charter. Obote one nesobola okujja mu bantu. Naye olwaleero mu myaka 35 EGNRM ne community center zazimbibwa mu bote one government olwaleero zonna abantu babyeddiza bizimbe byabwe government eteekamu offices ndala kati community center zaali ziyamba amagombolwa ne gana amagombolwa gafuuse 2057 teriyo community center yonna olwaleero etambula wadde ezimbiddwa ebintu singa nazaalibwa ku mwaka emyaka egyo ne kakati mwaba President Museveni tasobola kuweba magezi ebintu bino
nafuna nakabikulako ekizibu kyayina kiri kimu ffe twafuna ekiyitibwa embeera ya cadaship ku lwa civilian population awamu ne military combatants aba NRA mu ggwanga lino lya Uganda wakati w'omwaka 81 paka 85 naye olwaliro ekyajja abantu concept ya NRA kuyatambuliza otalo lw'ekiyekera n'emyaka 10 egy'obukulembeze up to 1996 hakati abantu bagivaako abantu bafuuka basuubuzi mu ggwanga hakati abantu baffe abo abasinga when we had about one government and about two even either means government kiki kyetwayina nti gwe nga bwe bakulonda okubeera commissioner mu ministry oba bakulonda okubeera district commissioner wa district Mubende oba Bushenyi oba Mbalala gwe ne mukyala wo mwagendanga emyezi wakati w'emyezi 4 paka ku myezi 6 ensamizi ne bagamba omukyala wo kati naye afuuse DC community district commissioner nga bakuwa nti omukyala alina okuyiga okuliisa ebijiiko amaka ga DC gateeka kubeera gatya kuba kati DC abagenyi abatali bakikaaje bajja kujja tewaliwo mpuliziganya ya simu akati bagenda okujja nga DC gwalina okusanga Bushenyi ku district headquarters nga yagenda dda ali Buheju kubanga Buheju is part of ki Greater Bushenyi nga ali Bunyaruguru Rubirizi nga ali Ruhinda Mitoma ali Kitagata Shema akampinze kakati omukyala nga abagezi bana abazze balina bakuuma era presidential lodge governor yatuuka akati nga owana abagenyi ba DC bagenda mu official ki guest house ya government ne batuma owa pikipiki byese oba akagaali DC gye yagenda okumutegeeza nti wali abaki kakati ng'omukyala bamuteekateeka abagenyi abaanizibwa batya omwami DC nga tanabakudda birowoozo ki byalina okubaganya nabo bwe banaamubuuza omukyala addamu atya so nga lulifu omukyala omuddugavu omukyala omuganda omukyala omukigo omukyala abagenyi bajjanga babano n'abazungu nabiki nga yeekweka mu lucuku misinde misinde kakati olulimi oluteekateeka nga DC sekuritale we office abagenyi bazze alina sekutale gwatambula naye alina sekutale akola ki naye olwaliro bakeera enkya olwaliro ba DC bwe bawummuzza gubagobye omulala omupya ng'agamba handover mu nnaku 2 naye nga tegubalonze omupya ne concept yonna ya gavumenti kwetambuliza tagikola ki tagimanyi kalika point kebagambye nti abantu bebalonda mutabanyi wa gundi mwana mukodemu wa gundi kugamba concept neviira ddala without knowing twafunanga nga DC bamujje Lango najje Mubende gwe bajje Mubende ne bamutwala Lango owelango amala okulaba nti nga tebannaba kukolera waabwe eno ebitundu ebirala Kigezi beeyisa batya Ankole beeyisa batya Buganda beeyisa batya Teso beeyisa batya Busoga beeyisa batya era nga DC ate asobola okutambuzibwa myezi 2 nga bwe babalonze after nsamizi bwe babalonda mu myezi 6 emyezi 4 orientation eyo office zitambula atya nti kati olwaliro ogenda kubanga we supervisor wa government projects naye okwataganya otya nga DC awamu ne mother ministry era okwataganya otya ne ministry ya local government ye yali ya regional administration gwe nga akiikirira governor nga gwe akiikirira president ku office kwa gobeera president mu kitundu ekyo naye olwaliro ogenda okusinga bara DC bakola biki birala bibalina okunyonyola abantu si bibakola ki si bibanyonyola akati tugenza okumaliriza nga eggwanga liri mu gatevu ye sijara eyafuuka RDC Bushenyi Bushenyi twalina omukulu yali omusomesa wa Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni kyamato mukulu yafa nga yali RDC sijara we Bushenyi Ezra Kikuri bwatuuka n'agamba nkaddiye ate saagala
ku bukadde bwange ngambe nti ontwala lira nzira wange kati bwaba muwumuza ne baleeta sijjaala omupya nga musajja mulugwala ekyali ebushenyanto Museveni bamwita nta buzima itwe tulya abantu Museveni okutweta omushiisa w'omukooko okuba ne sijjaala witu kati bamaliriza Polet Mwine yaliko memba w'NRSO w'abavubuka era yali delegate mu CA owa Western Region n'amaliriza nga abantu bonna abakulu bagenda ba Polet Mwine deputy sijjaala ono ngatacha ina mulamu nomuyirogera bamuberanga binga bamuvumira ddala butereevu era tugenda okumaliriza Christopher Yige yaliko meya wa Kampala nga ali Masaka nga RDC sijjaala bamujje Masaka n'abeera transferred ebushenyi nibagamba hakiri itwe tukakura n'abaganda kuwaza shema abokabwo hechi kitagata baganda bizwire muri ishaka family y'abasijja nibareba basajja baraba akazarwa omugenzi Asumani Burumba bakaba barya abaganda babakoshi idi basajja baraba akarya akabana ashubure impuzitu akaba aryo muganda ntahakiri ubwo yigare kakoreki akakiyembera iyo sosoze mutandiko okola ki okujja neruli yali program omulango bamusokeza Buganda bamusokeza Kigezi atenge Kigezi concept atenge Kigezi ngana bakugenda mu office basoka nsamizi abagenda ogendera ngonga Muganda kubanga twayinanga yasoka kubera DC ku mulembe gw'omuzungu Henry Kajora Muganwa yeriko deputy prime minister yomukuba DC abaso from omoche musajja omunyoro omunyahoima ne bamutwala okubera DC eggulu ne bamala kujjansa mizi ne banne bonna kati buli mwagenda okuva eno nti Henry Kajora yagenze waffe nange nze ngenze waabwe kakati emyezi mukaaga nga bonna maze ekino orientation ne bagenda mwezi ku mwezi district yetu zetwalina asatu mu esatu hati bagenda okuvaayo rango zitezali ngawo kuvoola ba DC ngulwali bolaba ba RDC babavoola awo eyo kwanga Uganda kati ebyo byonna lwaki tubirese yonna bakagulani kyekigwe kyavuddeko opposition okujja eriyo eri Museveni nono nsange mukwano gwa ate abantu babalimba nti Buganda yokka yetamuwagida ngabe tugenda masa tugenda kulaba bwino ezitamuwadde bagamba zamuwadde ezitamuwadde byonna tugenda bisanga mu program yaffe eddako wekumire ku mukutu gwaffe tukyali n'omukulu Mukuba Byasi zerinya negenda omuwa obadde tugenda omuwa ffe kwa tumanyiko nga Mr. Bwino so omukama abeere wamu nammwe eno program tukkirize tukomewo katumulemuko tukomawo nga tufunye ku lwendo lw'amazzi